Mu Novemba wa 2016 obunkenke bwali bungi mu kitundu ky'e Rwenzori. Kino kyava ku bulumbaganyo bwakolebwa ku bakuumaddembe era gye byaggweranga amagye galumbye olubiri lw'omusinga wa Rwenzururu. Kati omwogezi w'amagye ga UPDF ow'ekibinja ekyokubiri Major Peter Mugisa agamba nti amagye gaayiriddwa ku kyalo Bukana mu ggombolola y'e Kabonero oluvannyuma lw'okubaawo abajambula abajja emmundu ku musirikale wa UPDF. They were arrested and on interrogation they revealed that they were from the former royal guard of the kingdom of Rwenzururu. Ono era agamba nti sabbiiti bbiri eziyise waliwo kansala eyalumbiddwa n'akubwa abantu be bamu ku ssaawa emu ey'ekiro. They ambushed and attacked one of the councillors, the chief elder, Mzee Asa Barage, around 7 p.m. The Mzee was seriously hit with knives and beaten. They thought that he had died. Fortunately enough, he had not died, and he had recognized those people who beat him. Kati olw'embeera eno eriwo ey'obunkenke, amagye gazzeemu okuyiwa basajja baago mu bitundu by'e Kasese naddala ebiteeberezebwa okubaamu abajambula abeeyita Bakirumira Mutima. As a result of these heightened activities of Kirumira Mutima group, the army has decided to deploy on all of those areas that are suspected to be hideouts for this evil group. Kinajjukirwa nti obusambattuko obwali e Kasese omwaka oguwedde mwafiiramu abantu abasukka mu 100 omwali basaalumanya ne bannaalumanya.